Okay, LMTV Uganda mbabuzaako mwena mugamba mutya okusinza mu bitundu ebyenjawulo mugamba mutya groups ez'enjawulo ezisabira Facebook, Twitter, Instagram, email LMTV fans mugamba mutya mwe mbabuzaako program ebatotozi connect wano wakako LMTV Uganda wajja okujijja agibatuusaako simulana mbeera baby chi baby wa mami baby wa daddy okubeera nga munange njibatuusaako kubanga onyumirwa MT emito kati no wanjogera right now tuli Kawala tuli wano ku Crested Crane abaana nga batulaga ebitone waliwo ne houses wananga abaana bali mu kuwakanya sugena kulaba obani agenda twala ekikopo obanze nakitwala simanyi nenga timu gyenkoze nayo Makenzi yali behind the camera bane timu nene nnyo nina abanene abasajja n'abami zonna camera nsanvu munya zonna zinetolode okubanga munange zikutusako ebintu bineno ne rachine dangenda kubanga mbayingiza wano wendi ye gate ya Crested Crane tugenda kubanga tuyingira munda natera mbalage ekigenda mu maaso tambula nange baby wa mami baby chi omubwati baby wa mami ngenda kubanga mbalaga ekiri munda wano wendi ye gate banange security eri tight very tight nga bola babona bambadde ebyamba buli kimu kyonna kiri wano banange njogereki ndekechi abasomesa bambadde bulungi nnyo buli kimu ekiri Crested Crane banange kyakabi nnyo nidala tambula nange nga nkulandoza nga bwala bagino emiti emito banange abana banyumye obansoke mbabuzeeko naye kansoke mbabuzeeko nanti baby chi omuwati hello how are you? I'm fine. What is your name? I'm Sima Give. In which class are you? P2. Banange you look smart. Thank you. Banange anya kusomesa? Teacher Brenda. Teacher Brenda banange oyo ye bwato wagamye nera kambuzene kumulala bwato. Hello. How are you? I'm fine. What is your name? My name is Nalbega Angel. Which class are you? Primary 3. Banange primary 3. Yes. Banange nga muli smart. Hello. Hello. How are you? I'm fine. What is your name? Namubili Shani. Banange mugenda kuwerezaaki. Mazina ki? Creative dance. Creative dance. Musooka muzeemu tayo amazina ge mugenda okufuna. Wangi 1 2 3 tugende munjigirizeemu nammwe. Banange. Obalabye bwe bateneka nkutwale direct ku stage banange kino kikabuka simanyi oba nkyogere ntya oba nkitandike ntya naye nga tuli wano Crested Crane wano kusomero liri wano Kawala welisangirwa era ngenda kubanga mbatwala ku stage mbalage abaana bye balina ati bye balese okubanga munange babibatuusaako oh my god wanano banange obwana buli mu kwambala ndozanga bw'obulaba kino kikabuka banange kikambwe simanyi nantya benyinza kukyogera naye nga kikaba nange gwe wenyini kankutwaleko ku stage olabe Crested Crane byeri mu kukola abaana babatikidde ebitone emiti emito banange kino kikabuka baby chi baby wa mami baby wa daddy mbera wo kubanga mbikutusaako oh my god sigenda kulandaga nnyo naye ngenda kuberanga mbatwala ku stage mulabe namwe kenyini ebiriwo.
mutindo Crested crane kankuwane kuboli somero lyange Crested crane kankuwane kuboli somero lyange mu byenjigiriza ebyemizannyo si bizimbe wabula omutindo Crested wuyo tutu Crested crane kankuwane kuboli somero lyange Crested crane kankuwane kuboli somero lyange mu byobuyonjo tukwate ekisooka si bizimbe wabula omutindo Crested crane kankuwane kuboli somero lyange Crested crane kankuwane kuboli somero lyange Crested crane kankuwane kuboli somero lyange abasomesa abalungi tubayina Crested akwata omutindo si bizimbe wabula omutindo Crested crane kankuwane kuboli somero lyange Crested crane kankuwane kuboli somero lyange Crested crane somero lyange okoze bambi okoze nnyo tekyamba webala okoze nnyo Crested crane kankuwane kuboli somero lyange Crested crane kankuwane kuboli somero lyange This is
There are many things that these children are supposed to learn when they are at the nursery section. And one of them being resilience as children. Oba nchite chimu rurimi lwaffe lw'Ekiganda. Naye okulaba nti omwana asobola kuba independent, asobola kumanaginga affairs ze na emotion. Kati mulabye wano abaana bataddeko omuzanyo nga balaga skills zibamaze okufuna nga basobola kweyambaza nga bapreparinga kugenda mu ssomero. Ate ekyo kimu mu bintu balina okuyinga okulaba nti bemanaginga. Mukirabe nti abamu batandika n'engato ate ngagenda kuteekamu akawale n'ateekamu n'ayingiza mu in the left where he's supposed to put the right agenda mu left. Bwebityo ate n'ekirala abaana kubanga abaana bano balina okukula nga balaba nti ebibakola timujja kubabeerawo buli kaseera nga bebeerawo bokka. Tosobola kungamba nti omwana bw'aba nga agenda okwambala olina buli kaseera okubeerawo ng'omwambaza. Omwana ng'agenda mu toilet ng'olina okumugoberera buli kaseera ate ng'olina omuto addako muto nnyo. So awo tubasaba nti kiba kikulu nnyo okulaba nti mwe abazadde mwegatta n'abasomesa okubaweereza skills ezibamala ezibasoboza okweyongerayo bwe banga bakula. Katawo njagala okusiima abasomesa, okwebaza abasomesa abawano ate namwe abazadde okulaba nti mukoze omulimu mulungi abaana ne batuuka ku stage eno. So what we teach these children today will impact on their lives for the rest of their life. If the child does not learn sharing today, even when he becomes a leader at a certain point when he has finished his studies, he will never share with others. You'll find that he's in the office and all people are looking at him as a problem. If he doesn't learn how to work with others so that they are in a team, even when he has grown and he has gone through his university education, and even when he's put in a position of responsibility, he will never realize that he needs other people to be with him, to work as a team and be successful. So some of the challenges that you are seeing today, where you see people are selfish, where you see people don't regard the people they work with, they are kicking them around, it is a result of their growth from childhood. I was happy when they started the national anthem and I saw the nursery kids very enthusiastic in trying to sing the national anthem. That is one way that they can grow with the spirit of nationalism. They should be proud of their country. They don't have anywhere else they are going, they are here. This is their work, their country. Otherwise, we are now going to cut the cake. Top class teachers, we are waiting anxiously. And then our pupils will go. 3, 2, 1, 0. Good. Teachers, help us and cut the cake. So our dear guest of honor, here we are seeing these are our staff members who are doing work tirelessly so that they provide service for the young generation of Uganda. I'll have some few words to put across. Our chief guest at this school we have both nursery and primary school, and last year we had our first P7 where we had 15 candidates who sat for their final exams. Out of 15, we got 9 first grade and 6 second grade. Now this year, we managed to register 26 candidates, whereby we have a hope that this time around we want 100% first grade, because they have shown us in a mock out of 26, we managed to get 19 first grade and the balance was second grade. So I hope
by the end of this year, when the results comes back, we shall have 100 first grade %. Another thing, I want to take this opportunity once again to thank our parents, most especially those who have managed to pay the school dues in a time. That please, thank you very much, and where move, let God put it back, not double it. Thank you very much. And also I appeal to those, some few of our parents who delay to pay the school dues, that please, we kindly request you as Crested Crane that to allow this proper running of the school, pay the school fees in time. We shall not send your child, we shall stop stabbing your child every day, chasing her or him. So let us cooperate so that the school goes on well. Also, I want to thank especially teachers for top class for the great work you have done. Really, you have done a great work. So teachers of top class, thank you very much. And the rest of the teachers also thank you for being smart. They say that a healthy body is a healthy mind. That means as you are seeing these teachers, they are smart outside, even inside their brain they are smart. So thank you for that support. Our guest of honor today, abazadde baffe, mugenyi waffe omukulu y'omuntu omukulu akulira ku byenjigiriza bamuyita supervisor KCCA Lubaga division, yakulira ba DEOs bonna abatukwatirako ku byenjigiriza. Mbadde manyi nti ayinza obutajja naye mukama mulungi kati ffe essomero lyaffe. I tell you the truth, our school is blessed having such a gentleman in our midst. I want to thank you so much for loving Crested. Okubanga you have been advising me kukola Crested Crane kukiteeka ku mutindo ogw'ebiko kati. Thank you so much, Mr. Drake. Mr. Drake, in our midst, we have abazadde abakola ekibiina kye bayita Crested Crane Saving Group. Kyekibiina ekyakatandika kyemmanyi nti buli muzadde wano ajja kukiyingira tusobole okukwataganya tulwanyinga essomero lyaffe. Badde nsaba Crested Crane Saving Group musooke musitukeko batwana abaliwo tuli bangi nnyo naye Mr. Drake, this team stand up. Saba muyimirira abakyala ba Crested Crane n'abaami abamu tebasobodde kujja. We have started this, Mr. Drake, as a sign that not fail the school fees for our children. Abakyala n'abaami abayeewayo okutandika tukwatagane wamu n'abalala abazadde batulabireko tulabirire tuweerere abaana baffe. Mr. Drake has been my staff, Crested Crane, since any teacher who is not qualified, the pass who come from other schools, nga basoma obusomesa ne bajja wano okutuyambako. Kwekyo abazadde bange bali sure tetusobola kukola ebitali byo. Mu bintu byaffe bye tukola, our guest of honor tulwanisa nnyo okukopa kutandikira ku baby class. Era omusomesa bwe tumusanga ng'alina ensobi gy'akoze ng'akopera mwana oba mu bebe oba mu topu oba mu P5, oyo omusomesa bw'aba teyegendereza essomero alivaamu. Kangendeko owamami ayambadde omushanana bannange ono mami anyiriro kamala simanyi nakumanya ndowooza nange bwe naaviira wano nja kubanga yekakala anti bwe bituufu abato bwe tubeera sibeerya no mami bulungi sibeta amanya go mami nze tikyasiteera bannange kyasiteera ng'oshanana bannaye mami nange ndizayininga bwekiri ono ndizayininga oko bagambe nti ogenda njabba designinga owulira otya ku lunaku bane mpulira bulungi kubanga muwala wange ya graduate nze ate njagala nnyo essomero lino njagala nnyo. amanya ge yani ye ni Wajira Linet mwana musufu
asoma bulungi asanyusiza bambi. Mami kiki kye basinza okukola ku lunaku luno ekisinza okunyumira? Kyeba kisinza okunyumira yeswa omukolo gwonna gwo gunyumidde, starting from the beginning band buli kimu kitambudde bulungi, buli kimu presentation yonna nungi. Another thing weather tekikyankalanyizaako yadde, in fact tunyumirwa. Mami gwe kiki kye wasinganga okukola ng'edda ng'oli mu ssomero mu biseera byo ng'okyali muto, kiki kye wasinganga okukola? Kye nasinganga okukola nali nyumirwa bunyumizi ku bya kuyimba music, naye nga seetaniramu nnyo kiri awo, naye nga nyumirwa ensonga nti nali ntya nnyo abantu, naye ennaku zino teri baana batya, simanyi lwaki. Abaana ba .com. Ndowooza oba. Mami njagala oweeyo obubaka obusembayo eri abazadde abali eyo abatayagala kuweerera abaana, abatakkiriza abaana baabwe kugenda mu bintu bya kuyimba ebyo. Bana abazadde abali eyo mbasaba muweerere abaana, kubanga bwe batoweeredde omwana wo tasanyuka. Era kati waliwo abazadde bendabye nga basindisa abaana baabwe nga bali mu gawuni, in fact nga tebazze, kitulumye ntibi nnyo. Bafeeyo okusasula school fees, kale beefena sente zibula, naye kati kufaayo bufi abaana basobole okunyumirwa beba mu maaso. Mami naye bwatyo bwatuwaddewo obubaka mmwe abazadde abaleese abaana ne mubasindika ne mbagulya zigawuni ate ne mutafaayo kujja bambi kubalambulako, ekyo kiba kibi nnyo. Abazadde bali wano eno tenti nkugambye gye ndimu y'abazadde. Omugole y'ani amannya ge? Omugole bamuyita Nakiwala Patience. Owulira otya bw'olabye muwala waawo nga ekintu akikwasaganya bulungi? Essanyu libadde lingi ate okusingira ddala omwana eyasinze oddimpa. Omwana okumutikkira naye n'atakulabawo kiba kimumalamu amaanyi. Muli afiiringa nga agamba nti kikyakanze tebanfaako, okyegedde n'oba amugulidde ebyambalo naye presence yo enakyetegeeza gy'ali. Tozi connect bannange ekiri wano abaana bava ku stage babayita batya? Dove House. Bannanga abadaavu kati nno naye nga sinaba kugenda ku baana badaavu banene okubabuuza njagala nsooke mbuuze ku tica era nga y'omu abadde asomesa top class ekibiina kye batikidde era nga y'omu ku bannannyini daavu, si kyekyo? Kale kambuuze ku tica ogamba otya? Je ndi madamu. Amannya go tica? Amanya bampitali nitwe Crested. Owulira otya okuba nga abaana bo batikiddwa olunaku olwaleero? Bannange mbadde musamunyufu nnyo nyini ddala. Kiki ekisinza okusanyusa ku lunaku? Olunaku luno olwaleero era n'enkuba newankubadde etonye era tusigadde nga tuli mu